Yesu ketugenda maso vertical bakutusiza kentandi kwa tandi kabutandi sendo sagala bakunyumiriza ndatenga bulijjo era nga banafa ba SL group bakuzimbira biodigester tanks bakusimira enzizi mu luje uwe wakane bakuzimbira ne septic tanks bakubire ku simu 0753784770 Yesabu yokutandika atende tebadafa ba film frame tandika butanzi genda maso gowe nayagala action packed thalaila eno tujitandise iranga sagale kendi usubwa tandika butanzi genda maso Altitude Media Group ekyali ntandikwa nga bagamba ebisere ebyedda kigambika nti omuntu kasitova mu kubo eryo dongo oba okolimiddwa era nga bagamba ogenda mu nsi erabika okuba ey'emyoyo awali okubonyabonya n'okutulugunya ekyali ntandikwa film egenda maaso walogo baleeta tuwulira budde bwa poliisi oba gubadde gubbi nga gwina gubadde guva okubba omunyago ne gugaana omunyago guvuzeemu ekizibu tayinza genda wala talina wala gyalaga poliisi emunoonya ekyali ntandikwa film egenda maaso poliisi emuli bubi emwagala n'amasasi gamukutte ekyali ntandikwa tugenda maaso wetegereze omanyi waliwo olengerera nga akaseera ak'okufa katuuse ogenda okwetegereza omusaayi gubadde kumuvaamu tegujja gusituka kumbe waliwo omulogo agukutte wuuyo ono ogenda okwetegereza nsobola okuyamba gwegwani ate n'agamba bw'oneegattako n'okulagana nange nsobola okulayika ni kutaasa obulamu ate nakani akabengo katonya ate oyagala kunkiina si kukiina oba nkoye poliisi okutwale yasalawo omanyi waliwo embeera weerabika okuba ni weeri ekugezeseza nga tokyalinawo dda oba kiki oba ki kasitoba ng'ovaawo kasitoba ng'oyambibwa mu ngeri yonna naye ogenda okwetegereza engeri gye bamuyamba ono naye agambye amutaasa bulamu alinga atwala obutwale kakati poliisi yakwata ekkubo n'etuuka ejja egoberera eraba omubbi gye yaddukidde twasanga kitaba kiwalampa ekitaba ky'omusaayi nga kiwalampa moddula eyo ekyali ntandikwa film egenda maaso eno sagala bakunyumiza bunyumiriza natenga bulijjo bagamba ejemba electronics basangwa ku Hanifa Tower bakutusaako circuit breakers inverter wall mountain TV stands ne solar panels balina decoder n'ebidiishi ekyali ntandikwa tugenda maaso eyo nga tumaze okuvaayo tulengera olutalo kalinsambulira lulabika okuba ni lusomba buli mulamu yenna aliwo kumbe bino ebigenda maaso n'okubaawo ebadde vision omanyi mu bulamu obwensi waliwo abantu abalengera ebyo ebinaaba ne balowooza nti oba kale kyazze buzi ebiseera bisinga omuntu yenna afuna vision tabeera yekka abo bawulira abalonde ba Katonda andi babaako n'emirimu emituufu egy'okutuukiriza mu nsi ye mwana mulenzi kyani abaagenda mansa n'amuyita kati olagawa n'amugaa nsonyiwa mansita nina okumuyimiriza nga tebunayita naawinkyeni yafa eno ensi yagivaamu era takyalina kye tulina mutyamu n'agamba nze nakizudde taata wange anoonya ekkuba erimuza mu nsi eno tajja kulekeraawo mpaka ng'aleese amagombe ku nsi n'agamba kyogera bwe kiba nga ge mazima kirabika nikromansi akomyewo n'agamba nange vision enzijidde bwebanga ntuufu then nteekeddwa okgenda mbeeko kyennyimiriza ng'obudde tebunnayita mansita weebale nnyo oluvanga okuba nti omwana ono agamba kitaawe bebamukwaba bakolerera amaanyi g'ekibi era nga yali yafa ng'ali mu nsi ey'ekikolimo kyokka kigambika ayagala okumenya amagombe agaleete ku nsi ayagala kudda kwe kutulugunya omulamu aliwo n'abo abalabika okuba ne bakkiriza kadi nga bba abalonde ba Katonda balina okgenda maaso n'okulwanirira ensi yali omu ku abo mwana mulenzi kyani eyo nga tuvuddeyo tudde erudda naye bannaye twagambye vacation esimu oleese yaki bannaffe bazze ku vacation naye omwami yazze n'essimu ekiraga nti n'emirimu gy'agenza okuwumulira gimusangeyo waliwo abantu abagenda mu vacation naye ng'asigadde akola so nga vacation kitegeeza kubanga oli wala n'emirimu kakati baasalo babe nga bajja omukyala gye yali azaalibwa Thailand era ng'omwana ono mwana muwala Lu ke kaana k'obuwala ke balina ke
ketegese nyera kesungu kusinkana jajja bano bali ku kisaawe bafulumayo ogenda okweregeza ale moroka ya hoteli ebalinze Diamond Media beba kutusako ichani ntandikwa tugenda maaso ya Brazil Group Incorporated Dean Altitude Production ichani ntandikwa banafenga bakirira mu kibuga bava ku airport Alex ne Stephanie beba nanyini film ichani ntandikwa tugenda maaso mpola mpola sagala bakunyumirize William Mosley nga next screen kwali Michelle Maron tugenda mulako mwene tandika akaana kano kesunga bulala era eno gikaze kalengera ekibuga okunyirira obulungi ennyo kyekibuga era yensi maama waako gyazaalibwa taata ali kusima okuva lwe baavudde ku airport Thanyaton Pansusito ekyeritandikwa tauliu era emmoroka eno ng'emaze okutuuka bulungi nnyo ne taya bonkaawo bakwaniriza wali eri woteri ya mulembe nnyo era mugenda maaso mutuuka wali bakwaniriza lengera reception Teratan Tanasutiraj etandikwa tugenda maaso tuli mbaki Mahal Malay ye director of photography nyagala gendako mu town kati kagala genda kulambula kibuga bakwaniriza wali eri passport yo gw'omugwira gy'owaayo nga ID ng'omuntu yenna ku reception okuba nti wabadde obookinze okujja ku hoteli oba olina okulaga ekitambuliso. They said we can see the river from our window. N'abatugambye tusobola okulaba omugga nga tuli mu dirisa. Yagaddewo nnyo wano, kaagaddewo nnyo. I'm all yours. Babu Alex ne Stephanie be ba director ba firimu. Era nga bamaze okubukinga mu hoteli. Jukira bakagambye tunamala okugenda mu hoteli tuloka tugende wa jjajja. Ko kabadde kamanyi bagenda wa jjajja. Jjajja tamanyidde nnyo bya nnyumba kujjula waka kibayita full house. Okukyaza abagenyi ne bandaala buli wamu. Kakati omukyala atandika okulira obulala. Anti omwami business enfukidde business. Yali musirikale mulungi nnyo era buli wabeera abasigala awuliziganye ne bakozi bano bane bakamaabe. Ekyo omukyala kimunyiiza era awula takyagalira ddala. Bayitawo. Baba no bakayingira. You weren't on the phone all the time. Na buli kaseera obeera ku ssimu. Olinga atatuliiko. Lwaki obanga atatuliiko mwami? Baliko munnange. The destination, Jake. It's what happens here and there. Who said that? Bagenda maaso. I don't remember, but it's true. Tebannatuuka wa maama wa muwala. Emerson. Naye nga bazze ku vacation era planning otuukayo. Any other destination? Well, same thing. Babu. Omukyala awulira bba amwagala nnyo. Ekyo tekitegeeza nti omwami ye tamwagala. Era omwami n'agenda maaso n'assaako stamp akabonero akalaga. Twala eri naawe. N'amugaa lwaki ogezaako kyusa subject. Abadde alina byagenda maaso n'omubuuza olwo n'amuwa olunywegera amujja ku mulamwa. Kati bagenda okuzza amaaso. Ogenda okwetegereza bayita mwana Lu tebamulaba ate lwalazeewa. Bannange. Olumu waliwo omuzadde wabanga alagajjadde naye nga si abayagala. Oluusi otambula n'omwana oyimirira okubaako kyolamuza ye ne yeeyongerayo. Kati abaana batebabula ku bazadde baabwe batunula bayita Lu tebamulaba. Omukyala ye Paranga. Omukyala Paranga tugenda maaso ekyani ntandikwa fimi genda maaso natenga bulijjo. Bayita Lu atambuza amaaso ayita Lu eno neeri buli wamu yonna atambuza amaaso talaba Lu alazeewa. Lu bannange akuttewa omwana waffe akuttewa bannange n'adda eri yeetolola buli wamu yagezaako okwetegereza omwana tamu. Omwami ogenda okwetegereza akaana kaakali eri kali mu ggoba biwojjolo. Akaana kali mu ggoba biwojjolo. Naga mulengedde kumbe gyali mu kuzanyisiza ebiwojjolo waliwo omunka aliwo. Kaagala nnyo ebiwojjolo. Akaana kano kallu. Kaako. Bani mwana gwe Lu. Oyagala tukula omutima. You know better than that. Twaganye okutambula mangu otyo okitegeera. Wama Buddha bless. Weebale nnyo ssebo master. That ends well. Daddy, he says he knows you. N'ataata ono agambye akumanyi. I don't think we've met. Indeed, we. Simanyi twali tusinkanye kwe. Twali tusinkanye Jake.
amanyi n'erinnya lye. No. Mommy, isn't it the most amazing butterfly ever? Akaana kalengedde ebiwejjero ebikasanyusa. Najek. Our meeting was no accident. N'agamba okusinkana kwaffe tekubadde butanwa. Waliwo ensonga lwaki tusinkanye. Born in that. N'agamba wazaalibwa mu kufa. You are the keeper of the gates. Era gwe mukuumi wa gate. Really grateful you found a daughter, but Nkusanyukidde weebale okubaawo muwala waffe omuzudde naye. And you will lose everything. N'agamba akaseera kagenda kujja ofiirwe buli kimu. You will find a light. Ke kagenda okubeera akabonero akakulaga nti olugendo lutandise. Family's love. Ogenda okuyingira mu nsi ey'ekizikiza wabula fuba ozuule ekitangaala. Era mu bino oyinza n'okufiirwa omukwano gwa famire yo. Guy, I don't even live here. N'agamba byonna by'oganze sibikkiriza gasi yatombuulira. N'agamba mu nsi muno mubaamu bwe bayita abalonde oba abalonde ba Katonda. Wabula abalonde bano baba n'emirimu egyo emitegeke okuva olunaku lwe baazaalibwa nti kino kye balikola. It is a higher purpose to serve. Naye abasinga they neglect the purpose. Ne beesanga mu kaseera ak'okutubira okusookera ddala ng'omulimu gwo tegunnatandika osooka kunyumirwa obulamu obwa bulijjo. Naye ebintu waliwo akaseera we bituuka ne byonooneka. N'otandika okuwoza oba ani aloga omwangu n'odduka ku basawo naye nga si bwe kiri oluusi ng'obaako omulimu ogwakutumwa mu nsi y'emyoyo ng'olina okugutuukiriza. Kati oba tolina gutuukiriza ebintu tebitereera. Kati oli amugambye you will walk a journey of darkness. Naye kakasani oba otuuse mu kaseera ako noonya awali ekitangaala. Amakulu nti tabula bangi babula. Abantu nga bano eddiini eba tebakwatako. Kuba baba bavewa Katonda directing nga balina emirimu egy'abatumwa. They have higher purposes to serve. Kati abasinga tebakimanyi. Aweza pastor nsabirako ngenzeeko ewaji omusomi w'edduwa abachwezi bandi bubi kati baagala kuntuga be babeeramu. Firimu egenda maaso. Okay. Kakati bagenda maaso. Pinky swear. Omwana ayagala taata amuyigirize karati. Mbuno ne maama amanyi karati. Ne taata ku mirimu gye baba bayiga karati. The strongest. Kati yamusuubiza n'atuzzeeyo kanja kuyigiriza karati. Kati nga mugatutte busu oba kye bayita pink swear. Kati pink swear ebeera strong swear temalaga breaking bwa. Maama agenda okujja. Abadde akyayogera ne maama we ku ssimu nti bagenda baba bamutuukako mu ssaawa emu. Kati omwana yenna wuuno yeesiiza ice cream. Before seeing grandma. Okay, toilet. Tetuyinza genda kulaba jjajja ng'ofaanana bw'otyo. Sooka ojje tugende tukulongoose kwegenda mu binaabiro. Abaana abato balya beesaaba. Naye wuuno ataani ye mubbi gwe twatandika naye nga poliisi emuyiribya naye ne wabaawo omuntu gwe yakola naye endagaano okukola naye alayi kibaga tugatte twegatte tukolere wamu allegiance. Omusajja n'ayingira n'emmundu n'alyoka akwata ddole y'abaana wuuyo eriiso erimufu wayi sonyiwa sigenderedde kiri otambula kwata kaswitiko kale weera bulungi n'agikokinga amusuna banange kiki ekigudde mu moolo nga bw'omanyi ebya moolo anti buli omu abazze okwesanyusa abazze obaako bye bagula buli omu alina banange ekyali ntandikwa awe woweye waliwo ali ku ssimu buli omu n'abula emiwabo ekigudde ku moolo ono ogenda okuzza amaaso wansi ng'ekiri wansi emmundu etokota waliwo omulalwaze n'automatic machine gun wansi wano n'alyoka akuwa buli amuli maaso esasi oba owanise oba towanise oba okozo security Katonda watu kuli megenda maaso ekyatandika butandisi njagala weetegereze tunuulira laba ettabbula balenya kyesigenda maaso naye sooka ogende mwekweke naye okusooka mwekweke nze ndabe engeri enyamba abantu bano taata ojaba bulungi sooka mugende mwekweke n'abantu balina okuba beetaaga obuyambi sinza balekerera bokka nno bayamba twetaaga Jack ono omukazi yakana muga tugenda kumbe taata wuno agenze ekyali ntandikwa mukazi anasooka ddayo yekweke omwami yalimu olupoliisi naga asobola kuleka abantu bano nga sibayambye
Police yaddala nejja. Police yaddala. Muveyo ya mutoka inje. Toka huko toka iko. Toka huko we toka barabara. Embere egenda maaso naweza toka barabara. Kumbe ono huna ze. Ekyali tandikwa. Tugenda maaso wetegereze. Buli omu wali abunami wabo. Embere eri wano nzibu nnyo. Embere nziba police badde zoboli awe ne yamba. Wetegereze ayambye atya. Kumbe unakomyewo. Akomyewo. Waliwo omulamu aliyo. Waliwo omulamu aliyo. Buli omu wali omulamu ali mukava. Muke wansi. Nalengera. Alengedde bastola Glock 17. Glock zino zirimu ebika. Waliwo 19 embaluzi eri ebaluka. Najjagwa ku ddole. Ono naye soros nafuna emmundu. Hi. My name is Mitzi. Ayogera neddole. Mbu naawe eyogera. Mbwe erinnya lyayo ye Mitzi. Tekawasa mundu. Sirikatuulidde waliwo azze oba bayamba. An American accent. Ddoboozi lya America yogera ati. Tekansa mundu yaggwe. American. America. Nice to meet you. Naye Mitzi. It's kind of American. And you can't stop it. Toyinza kiyimiriza. You have a very nice family. Alina family nungi. I could eat chocolate ice cream with your daughter. You must be. Mbu yabadde alaba bulungi nnyo era ono agenda kulya ice cream ne muwala we. Last time I'm gonna ask you. Gwe mulundi ogusemba okugamba. Or I will kill you. Teeka wansi emundu basse kyonkuta. Yes. Agenda kututa. I fix it. I promise you. Ayogera neddole waya kweziri ono kweri. Nice. Waya kweziri. Sajja lyangu libadde limusunye. Gwe ogenda okwetegereza. Teeka wansi essimu gwe. Abadde ayita lulenzi. Ekyali ntandikwa ya firimu egenda maaso. Wetegereze. Abadde akubira lulenzi nti ali mu kaseera kazibu. Kakati poliisi eyongedde okujja. Abantu abasinga buli omu afuluma alayira. Siriddamu kushopinga ku molo wadde katale. Era afazali ndigendamu. Sirisugula. Kati zero esaba swati. Omanyi buli ggwanga libeera ne swati. Oyinza giyita enkambwe eyo. Special weapon for anti-terrorism. You're insane. I'm not. Wali mulalu siri. Tompita mulalu ono ye mulalu. Mbuddole ye mulalu. Ogwe sigwe mulalu. Amusuna eryo. Naka. Yamusuna essasi naka. Abantu bali bweru balengera. Ne poliisi munda eringa ekyatyayo. Abasinga abafiiriddemu. Onsimudde kale onsimudde. Osimula. Ono ndi musirikale. Omumerika yagenze okujjana omusirikale waabwe gy'ava. Yabadde azze kukyalira nsi mukazi we gy'azaalibwa. Era abali wano okulaba Nazaala. Ono yagezezaako okutabula embeera. He said the keeper will be here. N'agamba ekintu ky'okoze tomanyi. Kuno kulinga kunyiga switch. I just thought that, honestly, you would be much taller. I really like your jacket. N'agenda maaso alaga muwala wo n'amwagala. Naye ky'okoze tomanyi. Omusajja n'atandika okukuma akooto n'ayakanga yabaluka. Omuliro mungi okubanga buli okubaluka. Kaakati okubaluka
balina kye baali baggulidde abaami n'abakyala lengera bwe kyasaasaana balinga abalina kye baali baggulidde kati kume maama yabadde yeekwesa eno ne muwala we tebaalumizibwa kati bavaayo Police, I hear they're gonna help us, Lou. Come on. Naga police erabika eri wano egenda tuyamba yanguwa. Aba fire brigade ne bajja. Fire brigade. Ogenda okwetegereza nkunyumiza ki? Ogenda okwetegereza akaana kakabira mama wako bambi. Embeera okimanyi nti police ate fire brigade ebadde etuuse okubeyamba. Ogenda okwetegereza okubaluka kw'omuliro gulijjukira walimu ekyaguvaamu. Kati abantu abasinga tebakyali bantu bafuuse ekirala. Kati abadde adduka ngadde eri poliisi n'amanya kati bali ku lwabwe. Kubanga alengedde wa poliisi ng'ali omuntu ng'ekyemisana. Bakubeganga akatogo. Egenda maaso njagala weetegereze tunuulira weetegereze. Efirimu yino katulabe. Mwana muwala ogenda okuwulira ali ogugini omuntu agunda munne alinga gunda omusekuzo sirika mwanange nkumanya okaaba mangu tokaabira wano ojje kukiraga tuli wano tokaaba tosinda olimu akakololo naye kasibe tekakutakula bagenda maaso weetegereze. Abantu bafu olaba abantu we batabuka omuntu atayina mugadduka ali myaka gy'abantu bakulu ogenebe ono nakwata embalulo ebintu bino bitabuseemu bikati birabika bulala okubaluka kwokiri ekibaluse oli tabadde muntu kati kiri ekirabaluse ng'omuliro gwe kikutte atafudde amense baabano sokugirire mwana nga kiririrawo ndabe engeri gye nkusanga emmanga kubaka akana kalajana mama kirira kiride n'ekibulimbwa omukono mama kikutte mama jangu munange mama wangambo njagala nze mwana wo mulungi nyangwire kumbe kikino omwana alajana vayo biri abantu genda eri Gasiya omukono gw'ekibulimbwa mugumu nnyo nakwata omwana we badduka kakati abaami n'abakyala weetegereze nnyo ono agenda okudda engulu owekyabalukidde ogenda okwetegereza n'omusirikale ono yabadde ayingiddwe omusirikale ono kyava kwata Glock ono nakwata torch ekyatulise nga kyo weekiri buli kye balaba kati balaba kyanjawulo ku masannyalaze obwedda agali mu moolo kati ate bo balaba bulala efirimu egenda maaso weetegereze Jake, I don't know how we survived that blast. Sure, we got lucky. Nagamba simanyi omuntu oyo yabaluse atya kwenti tuli ba mukisa tetwafunye ekisago bwe tuba balamu tuli ba mukisa bukisa naye omulambo gwe guliwa oli yabadde muntu oba alina kye yabadde ekirala tudda ku saidi y'omukyala uno ali ne muwala we afubanga bw'asobola ajje wano omwana egenda maaso njagala weetegereze tunulira mama ayitamu ne muwala we baabano bagenda bafuluma baagala fuluma mulu balengedde baasi tugenda kulinnya baasi sebo tuyambe ogenda okwetegereza
avudde mu basi abantu beekuba kuliko abali abannaabwe abantu bayingira emmoloka bazitomeranga wulaba nti envubu kintu kiki ekiri mu bantu abamu balimu akobwandastandi abala batabuse dda oli akwata munne namugamba ekifinkuleke mulimu abawoomerwa ennyinda abali amatu olaba oli afunvubidde ali ku muntu kumba amulabanga bbaga abamulabanga bbaga amulabanga kyakulya anataka wewe kulya bbaga ayagala kulya bbaga wetegereze tunulira tabunjerere tukoze tutya banange omukadde bamuyitako namukadde Lucia yazze nebba mu katale naye ku kino ekibaddeyo bba wa Lucia teyeefuulidde Lucia ali wali amuyonka alinga luseke ku malwa ozanya n'embeera ggwe wetegereze kati banoonya ebaviira wano kino oludda wawe kitali gye balina okuddukira ambulensi zonna abazikolako bazivuddeko dda bali eri bagoba balamu abali obubi tebabaagala kiki ekigena anange babadde bamuyodde kati ne baddukira mu kaduuka awo kalinga ka shopping mart eyabadde akola mu ka shopping mart maanange vaayo Mommy, I'm scared. Mami ndi mukutya maanange mmanyi Lu, Let's keep our voices down, okay? tukumire wansi amaloboozi gaffe kyekiyinza otutaasa obutafuna buzibu oba oli awo You think Daddy's okay? naye olowooza taata ali bulungi kabuuza Can't see he's still going to meet us at the hotel. olowooza taata anaasobola okulekani agenda maaso naffe ku woteni taata tebamanyi oba ali bulungi maama yagamba ye naye taata lwaki yandibadde abaleka tebandigenze naye ku woteri bano bakyali ku moolo bakyekengera omulambo gw'omusajja oli ogwayase guliwa tewali wadde akabonero akootusayo oba ekintu kyonna tewali wadde ekiriwo egenda maaso kumbe emabega waabwe emabega waliwo ayimiridde bali mu mboozi alazeewa ye alazeewa balengera amatondo n'amabala waliwo omuntu yenna ali wano bayitaayita balabo baliwo omuntu yenna aliyo n'amugamba ebyokulekana tebigenda tuyamba kiki ekyo we mulisaayo tulabe anti gwoyina tooki owulira asembera be balina tooki lumamyo zaaka ogenda okwetegereza waliwo eyesimbye ejjaali waliwo aliyo wuuno mwana waabwe wala bambi nnyabo owaaye bambi onoonya buyambi kuba naffe waffe buyambi we are the hope we are here to help oli seefu gutugamba ali seefu nga naye ndatunula bulala ayimiridde nga entagali ino entagali yennyini babadde bamanyi muntu kumbe entagali ino entagali yennyini bannange babadde kasimbula amasasi kalabe kumbe entagali tefu amasasi entagali emutabukidde yatwagenda gemba n'akasimula nze simanyi lwa ntagali nadduka kumbe entagali tefa bulo entagali tefa jinja entagali ogikuba eŋŋumi nedda omusirikale yamutunze tunze laba entagali. Ladies and gentlemen, efirimu ekyatandika butandisi ogenda okwetegereza ng'entagali yiyo entagali yino nadduka ntagali kijja okuba amasasi ng'ejjabuzi ntagali kijja okuba buloka ku mutwe n'eyana
entagali etambulira waggulu eringa nabbubi bino byonna ebyokutambulira wansi weekweka amasa gyewamala budde kuba yeeba waggulu ebeeraba entagali tebagidduka ladies and gentlemen entagali teddukwa tebadduka ntagali entagali yaba yekwese patekeri entagali in action wetegereze turi mu yino tabu entagali ndeka genda pawo entagali etabuse kakati okufuba kwonna obweddagala kutuuka mu binaabiro gye yagambe bali beekweke agenda okuyita omukyala epareng omwana omuto ye Lu muwala we tebaliiyo kirabika nabo badduse kwegamba nga womanyi munnange ebyekango We have to stay calm, okay? sigala ng'okakkanye mwanange. We go back to the hotel and we'll wait for your dad, okay? Kugenda ku hoteli tunirireyo kitaawo. What about Grandma? Ate jajja. Grandma's house is on the other side of the city. The hotel's so much closer. N'agamba nti ennyumba jajjawo eri wabweru wa kibuga ate nga hoteli eri kumpiko. Nze nga tunaba ku hoteli mu hotel room tuyinza okuba safe. Okujjayo essimu. What? Buli wawulira eri ebbali yonna miranga. I have no signal. Tewali sigino. I don't know. Mommy. Mama. Asking questions. Obuuza ebibuuzo bingi. Mommy, quiet voice. Wagambye eddoboozi ekkakkamu ng'oko oyomba. Maama oyomba. Sorry mwana wange. Sorry. Sonyiwa. Sigenderedde kuleekaana. Omwana omuzungu akweshoninga muzadde we omufirika kikola ofuna oluyoba omuziŋoonyo. Okay, do you want to come with me? Ensi n'amawanga engeri upbringings zanjawulo. Waliwo abeegayirira obwegayiriza abaana okubazaala. Ne wabaawo n'abakuba abaana nga yakuzaala n'akukuba. Mutwe n'agala ogufuula olubengo. Ozanya n'okuzanya. Efirimu egenda maaso. Katwetegereze. Laba ekiri ebweru. Wulira ekiri ebweru. Miranga gyokka. Miranga gyennyini. Tugenda maaso njagala weetegereze. Tugenda maaso njagala weetegereze. Esimu teddayo. Waliwo ayingidde. Waliwo ayingidde. Abantu baamekusse dda. Abantu baamekusse dda. Gwe. Abantu baamekusse dda. Baabano bavuuma balinga piki. Uyo. Mufuluta alinga ali mutulo n'alengera ekisinziiro ekiggwereyo kumbe waliwo adduka ayavula. Laba amaaso galinga amabwa. Amunoonya tamulaba. Amunoonya. Firimu egenda maaso weetegereze. Firimu egenda maaso weetegereze. Banange. Liri nesajja linoonya kaana k'abandi. Likale baku mwanange. Baku mwanange. Ono omukazi ku mwana tayagala kuzanya. Mwanange jangu. Okuyitamu. Kayitamu. Omwami ayita prank. Omwami ayita pranga. Naye pranga tamulaba. Where is pranga? Yatambuza agenda maaso akyusa amaaso. Akomyewo. Ndeka naawe. Ndekamu. Waki naye gwe naye towummula. Banange ne kaddayo katumbira. Katumbira kyekizibu alina wonera katumbira. Akazinga amawaya yakasiba.
kagala isa muki kyava kanyolo omukono akutudde kize mabega naye nga kawulira akazinze zinze akazingidde wali ne laba amaaso mabwaga ennyini takyali muntu si muntu bano babano mpola ogenda okwetegereza batuuse mu baasi paaka waliwo baasi paaka ya baasi era ekiriwa nduulu zennyini kati okuzuutya kuba okwewala enduulu okuzuutya okwewala enduulu beewala batya enduulu mwana wange yingira omwami yuno genda okwetegereza gyatuuse omukyala yayiseemu dda yakuttewa firimu egenda maaso nagambye okuva mu Miss Productions natenga bulijjo bano ne bayita wansi wa baasi abantu bafu abantu batuga bannaabwe akaana kagenda okwetegereza nga aliwo baasi yiiri erimu abantu abaddala abeewogomya embeera bw'obeera munda ndowooza oba owonnye bw'obeera munda yangwa tugende kwe kujja emisinde yingira baasi nga bayingira baasi ndowooza bw'oyingira baasi era oba ogenze genda okwetegereza ono musajja wattuwuuno eno musajja wattuwuuno kaakali ate keesumuludde katya bannange keesumuludde munewe balituggulira okubaggulira twabaggulidde naye ki baasi eno baasi tasobola kuvuga evugira ddala naye ekisumuluzo biri luddawa mu kasawo kali evuga baasi era tebandi basanzeewo naye ebisumuluzo omudereva byamuguddeko tetwetaaga kulindira n'ebisumuluzo tubijjeyo oba nemuje ebisumuluzo tewali ayinza kujja aleka naawe ebintu byaleka wayogerako kyogenda ebweru waliwo alayanga buli omu atya ebweru naffe obuyambi tubwagala yena eyewaddeyo aba muzira gye tuli naye for us we are not going outside not at all still in action kaakano kalina emizetto muuni okalaba ogenda okwetegereza waliwo ekitabo ekikulukuta eky'omusaayi akakiika nukukaba ekabulira mu kitaba ky'omusaayi gulinga mulyango bannange tuli luddawa wetegereze kati omukyalo ono yeewaayo ku bugumu najja ano n'ensawo akutte sipande ensawo eri erimu ekisumuluzo dereva waali naye tano na kisumuluzo omukazi neyeewaayo baasa nesolo bajja wano akaana kasanyuka nnyo andi mama wako muzira wuuno aleeta ensawo akomawo wuuno ayingire bagenze olagawa oyina gy'olaga ensawo nga yakagireeta omwana asika kitwanyi kyabali munda batunula tebalina gayamba omukazi bamututte etabbu egguse akaana kakaaba waliwo eyajjawo wawugira bunakani omukazi sikwe kudduka kati ebintu bino ebyensi nagamba okuyamba olina okwegendereza eyajja okuyamba si yaluguddemu okuyamba si kubi naye noonya w'oyambira olaba nga obuyambi bw'olina owaayo bwetaagako okugulu n'omukono lindako gwewaayo obuyambi obwo lindako buwaayo firimu egenda maaso obwedda baagala okugenda neesi okutwalibwa kati ne balyoka bavuga baasi
babenga bavuga kati ate bavuga baddira ddala mu kibuga jjukira ewali wooteri bano gye baavudde bavuga badda mu kibuga ogenda okuvaako eyo tugenda okudda ku sayidi eriko omwami wuuno ye mwana mulenzi Jake kakati Jake ate agenda okugguka mu baasi paaka nga ye talina kyalaba taalaba wadde omulamu aliwo ne baasi tewali wadde evuga wabula ebintu yabiraba byanjawulo oba lwaki ogenda okwetegereza kumbe waliwo enkuumuulo yino kanange enkuumuulo eba mpanvu eyina emikono gikwata mayiro 2 n'omusobyo enkuumuulo olutalumu ayitamu adduka yeewogoma enkuumuulo bagidduka odduka enkuumuulo weewogoma enkuumuulo yine enkuumuulo abaami n'abakyala werinnya mu baasi ebanga erinnya kagulumu olaba esaatuuka ebanga yita mu teetro oba essuubi kale okumpi awo naba okugulu yaba firimu natandika uli uno ogirengera enkuumuulo yerina benki yakola benki enkuumuulo erina omugongo ogirengera mpanvu nzibu temanyi bizimbe biwanvu wano kati ate eringa enoonya ye mu magamaga olengera etuntu ekyo ekyuse bano bali mu baasi baabano bali mu baasi maama ki tetukyayinza kweyongera maaso tulina kyuka tusonyiwe we batuuse ekkubo likomye Yeah. We have to get off this bus, okay? tugenda va ku baasi eno okay? Nkweni okay. Bagenda mu wooteri lwaki baasi balina ogivaako dereva agambe tebakyayinza kweyongerayo bagenda tubaagaliza mukisa bambi ogenda okwetegereza emmotoka bannyinizo baazidduseemu ekkubo baasi teyina weeyita ate ono ng'ayagala bagende empaka mu kibuga kubanga alowoozayo wayinza okuba seefu ku hoteri gye baavudde okujja ebbali eno emmotoka baalese awo abantu badduse emisinde gibeereke businde omwami wuuno kati enkuumuulo yagigwa mu maaso yeeyo enkuumuulo yina enkuumuulo ogiraba ate si kirungi kugiringiza tolingiza nkuumuulo ogiraba enkuumuulo yina engeri gyeyitamu ng'olaba bweti era ekulengera enkuumuulo ogidduka yina emulengedde bannange enkuumuulo emulabye toyinza gidduka ebanga enoonya olusa mu nvubo kati obanga olusa oba sayizi yansenene kigere enkuumuulo eyagala kutoola eringa enoonya olusa mu nvubo olwolu ne bamutoddeyo enkuumuulo ebadde emutodde enkuumuulo eyagala kutoolayo muntu enkuumuulo eyagala kutoola muntu firimu egenda maaso big up to Ibra promoter agamba eki Uncle Jojo me producer number 1 big up on yourself there so firimu egenda maaso jangu waliwo yanguwa laba jaggukidde The predator can't hurt you in here. n'agamba enkuumuulo tesobola kutuukako If you see your wife and daughter again, I suggest you follow me. bw'oba oyagala okuddamu la mukazi ono omwana omulundi omulala ngoberera Know about my family. omanyi ku famire yange gwani Follow me. ngoberera yamugaa ngoberera tugenda maaso The door. gaala oluggi ekifo kiringa ekyenjawulo ku birala kyekiri eno kyavayo ebikkula You gwe You with my daughter there.
The monk in the park. Namugamba mu paaka nakulaye ng'oli ne muwala wange. You have questions. Olina ebibuuzo si kyo? Weebuuza ebigenda maaso tobitegeera. Naye buli woogaana okubuuza tolimanya. Ekibuuzo ddi weebuuza nawwa naani olina okubuuza? Afraid not. I'm not dreaming then. N'agamba siroota. Agambye mbw ali mu kirooto ndooza kyantiisa kwe nti kino si kirooto. A safe retreat in the hindrance. N'amugamba kino kye kifo kiri safe mu hindrance. The what? Eki? Come on, have a sit. N'amugamba tuula. Hindrance. How do I put this? Oba nkikunnyonnyole ntya? Another reality. N'agamba hindrance nsi ndala. Place for those who have lost their way. Like limbo. Ekifo eky'abafu kweninga limbo. Here in the hindrance, Bw'oba ng'oli mu hindrance held accountable for your actions. oba olina okulayikani obonaabona olw'ebikolwa byo. Only you will know the answer. N'agamba nga bikolwa kikweni gwe wekka gwe aba amanyi. Abantu muba muyina ebikolobero oba ebikolwa bye mwakola oba deeds tetumanyi oba they were good deeds or bad deeds. But in the hindrance you are accountable for your deeds. Houston, Whichever deeds. did he say anything? Wano obeera oli wakati mu nsi ey'emagombe n'abalamu. Wakati awo. He called me a keeper. You called me that in the park. N'amugamba omusajja yampise keeper naawe wakimpise mu paaka. Of the gates. N'amugamba ye gwe keeper of the gate. Gates of hell. Gate ez'emagombe. Wangi? You helped him finish the blood ritual. Wamuyambyeko okumaliriza kye bayise blood ritual bwe wamusse. Gates of hell. Ebiseera ebisinga okutta. Hell demons are free to. Oyinza okulowooza nti otta omukozi w'ekikolobero naye nga bw'omutta oba olina ky'oggulidde ekirala. Kubajjukira wava ekibi ekimu waddawo bibiri. Father. Buli kaseera there will be always a battle between good and evil. Kakati ono baamugamba mbu yazaalibwa wakati mu kufa. A very powerful necromancer. Yamugamba nti waaliwo mu necromancer w'amaanyi. You were destined to be at the mall at that time. Era gwe eyo destiny yaliyo okubeera ku molo mu kaseera ako wewabeereddewo. The murders in the mall. Era okwo kwonna okutemula okwabadde kugenda maaso mu molo kwabadde kugenderere. Abantu abo abafudde emyoyo gyabwe gijja wakati mu hindrance. Sacrificing him. Ekifo nga kino. Offer for the keeper. N'agamba nti sebo okwo kubeera nga oli yabadde yeewaddeyo nga saddaaka. Ritual, yes. Wamuyambyeko okutuukiriza ritual ey'omusaayi. Kyova olaba obwedda balaba akataba k'omusaayi naye nga kafuuse gate. Gwe okutta omusajja oyo amanyikiddwa nga Mek. Omusajja amuyita Mek. Mukutta Mek ye yagenze nga saddaaka gw'osobole okujja okukola omulimu gwabwe. Your mother died in childbirth. Yamugamba nnyoko we yafa mu kukuzaala. And that happened beneath the blood moon. Ekyo kyaliwo wansi w'omwezi. Gwe bayise blood moon oba omwezi. You're the one. There's no denying your destiny. Yamugamba ye gwe alina okugenda maaso n'okukola omulimu gwo. Abantu ku nsi kuno balina emirimu egyabaleeta naye nga tebagimanyi. Kyova olaba abantu basanga challenges ne beebuuza lwaki ebintu ebimu bibatuukako. Olw'ebyo ebiba byabatumwa endagaano gye wakola ng'ojja ku nsi. Oyinza okuba gwe nga tojjukira naye omwoyo gwo guba gujjukira. Kuba mukulu okusinga omubiri gwo. Yagamba tosobola kuzuula famire yo oba kyoyagala okukola. Olina osooka okuyambako okuggala olujja olwo olw'emagombe. We are speaking. My father gained strength from every soul taken. Yagamba nti taata wange ye yakkirira emagombe. Naye ayagala kudda ku nsi kuleeta magombe ku nsi. Kati emyoyo gyonna oba abantu boolaba abo abattiddwa gy'emyoyo gyamusaddaakiddwa ayongera okugaininga strength ye. Bw'anaakwata ekkubo nadda nga tetunnaggalawo geeti eyo n'againinga amaanyi gonna ajja kubeera ali impossible, unstoppable. Kono nti bwe nkuyambako okuggala geeti kitegeeza famire yange n'ebeera oke kwenti bwe kiri. Katugenda okudda eri omukyala. Baabano batuuka ku wooteri naye nga wooteri waliyo ekiramu ekiriyo.
omukyala tamanyi omusajja gwe yafumbibwa nti yalina omulimu omuteeketeeke okuva mu nsi y'emyoyo. Ogenda okutuuka ono abadde oba basi waliwo gyatuga ono omukazi mekete tagenda tomalaga mulumba ekisajja omwana kyava ayitamu kumbe waliwo eritegedde erudda yali kubakanoka laga gikaliya nekerigaseya ekyupa y'omwenge ziba zizitowo ezo kyava akwata muwala we ne badduka bave wano okudda mpaka mu luumu yaabwe bali mu luumu ebizibu biri mu nsi. Musajja mukulu JK yagambye bamugamba tabitegeera nga ayagala byesamba naaga tusobola kusimattuka mpaka ng'ogenze maaso n'omulimu gwo. Era bamugambye nti ensi gy'alimu eyawukanira ddala n'eyo eya ddala newankubadde n'eno nayo ng'ebigenda maaso n'okubeerayo bya ddala. Wakati mu hindrance y'ensi eri wakati w'okufa okw'okuzikirira n'ensi ey'abalamu. Kati omukazi yamulese mu nsi y'abalamu era oli yamugambye nti ojja kunsonyiwa wano wooli oli mwoyo oba oli spirit omubiri gwo esimu tezikola kyokka ekibuga kyeyongera kukwata muliro ne gye babadde bazze nga basuubira ni waliyo obuyambi nabyo bintu si birungi. Maama ayongera kugumya muwala we tujja kubeera oke kubanga abaana baabwe bakkiriza bakadde baabwe kye bagamba andi babeera babeesiga nga kalira tekaagala kalowoozesa ntaata waako ali mu mbeera mbi. Where are we going? Tuddawa Find Mac. But I killed him. kuzuula Mek kwenda muse. Mac will lead us to his master, my father. Mek ajja tukulembera tutuuse eri maasita we kitange. Why does your father need Mac? Lwaki kitaawe yali yeetaaga Mek? Powerless in your world. Before my father became a necromancer, he was a monk. Naaga taata we nga tannaba kubafuuka necromancer. Jiran. Okusima amaanyi g'ebuziba yali mu mooko. Ono abuuza lwaki kitaawe yeetaaga Mek. My father stole 2 of his Taata wange ayina ebiwandiiko bye yabbe byali 10 obutidibiri. scripture of soul energy absorption. Ebyandiko bino byali byogera oba scriptures zino byali byogerwa ku maanyi ag'emyoyo n'okugisika. Kataata nabba ekitabo kino. But these scriptures were not meant for eyes that have not been properly prepared. N'agamba ebyawandiikibwa bino si byali byakusomebwa maaso gonna agatateekeddwa. Era mu kusoma kuno oluusi mu kwatula ebigambo oba otondawo tebyali biwandiiko byokka wabula gaali maanyi agambivaamu ne gamuyingira. Ebiseera ebyo ye yali akyali muto bw'atyo bwe yali yenkana. And take it for himself, the body of his own son. Kaakati omusajja ono bwe yamanya nti amaanyi agamutuddemu mayitirivu era nga n'omubiri gwe gwali tegukyasobola kuwanirira, yasalawo akwate ye kennyini kubanga awo oba osobola n'okukyusa emibiri. Jjukira emibiri eba mmotoka veso kyemuva muloota nga muvuga emmotoka, omubiri eba veso. Kati yayagala okukwata amaanyi agamulimu agasse mu mwana naye nga tegannamugweramu, nga ayagala abe ng'atambulira mu mwana. Awo oba osobola okuwaanyisa omwoyo n'ogaa kati kanve mu guno omubiri ngende mu guli. Kali ku lw'okuba Rachel yali tennaggwa bw'atyo bwe yaggwawo, ono yasalawo abe ng'agenda maaso n'okkulira mu tempo. Kati ekitundu ekimu ku ky'amaanyi ekimulimu amaanyi gali gatuula mu ye ku lw'okuba ye omwoyo gwe gwali pyuwa era n'agenda maaso n'okugoberera ebiragiro. Yagenda maaso yagamba nina okuyamba omukyala kwendi bukyali kikerezi. Alina omukyala gw'alengedde ayagala amuyambe. Ono abadde akyamunnyonnyola ye nga bw'akulidde mu tempo
era nga buli kimu kyonna akimanyi ku lw'amaanyi agamutulamu nga muto yensonga lwaki alina ne visions alaba ebinajja bino byonna yali yabiraba nga tebinnabaawo kakati omukazi akuba enduulu enkukujju ziri wano enkukujju waliyo enkukujju yakuba enkukujju wano Are you okay? oli bulungi Wait! I don't know where I am! simanyi nze ani oba Seen you before. naye ninga yakulabyeko What? Eh. Where? wa Listen to me. Stay calm. ajjukira nakulabye ku moolo ng'okuba essimu That crazy guy! omusajja omulalu oyo yatandise okuba amasasi All those people in the mall! n'akuba amasasi n'atta buli muntu mu moolo He killed everyone! n'atta buli omu I was trying to call my boyfriend. n'abadde ngezaako okubira boyfriend wange ajjukidde naye tamanyi wano yatuuseewo atya tamanyi waali Best friend! enkukujju zibadde zimutaayiza Terrible. kakati tuba tuli awo genda okuwulira kumbe enkuumuulo Happening! enkuumuulo yiino Ho! duka tugende tamanyi kigenda maaso netegera wali oyagala genda oyagala kukola ki obuzimbe eyita mu buyite yino etambulira mu buzimbe eringa eyita akazimbe ekayita mu buyisi ebanga eyita mu muddo omuwala ne batoolawo omuwala bamutoddewo yemuyina nemulina enomu yakanda kulajana emulumako omutwe eringa ekutte kakabalagala ebanga ekutte kakabalagala ebanga etu genzo naye eryako weruma ogirabye enkuumuulo kati enkuumuulo yeeriwo ku lwa myoyo gyabo In the mall, she was... Matt killed her. mu moolo mek yasse omuwala oyo lwaki mulaba wano This is common for a lost soul when they enter the hindrance. namuga kino kiri komoni ku mwoyo gwonna ogwabulaawe guyingira hindrance That was her soul. ogwo gubadde mwoyo gwe Yes. ye Then thing, the predator devoured her soul ekyo ekikuumuulo kirya myoyo on the lost. And egyo egyabula emyoyo gibula ddi emyoyo gibulira mu nsi esooka ey'abalamu obaye Does that mean kitegeeza you were killed during the explosion. naawe wafiiridde mu kubaluka No. apaana No. kyova olaba obwedda buli kyalaba akiraba bulala nagaziye lwaki buli kimu kirabika bulala I'm sorry, Jake. ensi gy'obeeramu olaba efaananira ddala n'eyo gye wavaamu naye ziba zaawukanira ddala kuba ebitonde ebiriyo byawuka kuba olaba eno waliwo enkuumuulo waliyo n'enkukujju kati bino byonna obwedda abiraba tamanyi lwaki nalabye omuntu ng'akubba essasi ate nemulaba wano nga mulamu nti gwe mwoyo ogutalina mubiri kyova olaba omubiri veso motoka It's reality. I could be physical there as well as here. ono yasobola okuba ng'agenda mu nsi zonna asobola okubeera physical mu nsi ey'abalamu ne mweno eya hindrance ensi y'emyoyo You said when I first got here, I was here in the hindrance because I was being held accountable for something. n'agamba nali naakajja wano waŋŋamba mbu simanyi nazaaliwo eno mu hindrance Is that why she was here? That was her baggage, and that was why she's in the hindrance. Then what's mine? n'agamba omukazi ono okujja ano yalina emigugu gye bannange mugenda ne mwetikka emigugu mu nsi naye mu kaseera kano ak'okuwozesebwa n'otalaba na ku geeti ekutuusa wa Katonda
You think that ensi eri wakati wogenda mu geena ne mu ggulu hindrance is that up? kati emigugu gyo gye gikuleeta wano ate bw'ojja wano obulwako akuyamba kuba waliwo emyoyo egiri emyoyo nga we tulabye waliyo enkukujjo n'enkuumuulo kati tambula tuve wano Here? atandise oggonda My reality. How am I supposed to stop him if I'm a spirit? kaakati nasobola nti oyimiriza kino nga ndi mwoyo We need a portal and a vessel for you. naye twetaaga okuyita mu luggi oba omulyango naawe tumale tukufunira evveso kitegeeza alina omumufunira omubiri bagenda mufunira veso bamufunira evveso bagenda mufunira omubiri bayite ne mu poto balina okusooka bakomewo mu nsi y'abalamu oli asobola okukikola kuba amaanyi agayina kati tuba tuli eno omukyala ali wano n'omwana ogenda okulya aliwo okkonkona Right! Open the door! gulawo oluggi parang ani ayita parang ani ayita parang It's me, honey. They're coming. Let me in. n'amugamba amugulire simanyi bajja baani abajja katonda wattu agenda okwetegereza alaba bbaawe kakano kapika kali eri kawaga ozirengere There it is. That's our portal. n'agamba eyo wali omulyango Tanika Pakle. What? A demon. kati waliwo demoni ze bayita zenika kapale We should run. tudduke I just will run here. wodduka I'm furious. wodduka ozirenge ogirenge mbu baziyita zenika kapale ziizo demoni firimu egenda maaso weetegereze What now? tuzaako ki No sudden moves. We are close. tuzaako ki yiyo senkerekejje ogiraba dimoni ziizo zirya myoyo zirya myoyo zirya myoyo aba firimu genda erijjawo esagaliko alimu ekyenjawulo zirina amaala kiboko otukoze bubi naye otukola bubi nnyo olimba netumbira izo ezo dimoni diamond ogirengedde diamond mbu bagiyita nika kapale kati Jake, come on! jaka jangu waliwo ensulujju eno waliwo ensulujju nyingi ensulujju ziri wano olina okwegendereza ensulujju omuggo gwe gulimu amaanyi kati ne baddukayo ogenda okwetegereza ebifo mulaba mulimu bye bimu naye nga waliwo ebyawukana kati badduse mu nsi y'emyoyo Until they possess a physical vessel. Let's get out of here. tuve wano bamufunidde omubiri bamufunidde omubiri tugenda maaso agenda otunula mukalabirwamu ogenda okweta kiki kino kyendaba gwe mubiri gwe bamuwa bamufunidde omubiri gw'omusirikale Don't notice. Why am I in a dead body? lwaki ndi mubiri omufu Because you need a vessel ani wadde weetaaga omubiri To be in this world. mu nsi eno oba olina okwambala omubiri in someone's body.
kati bamutadde mu gwa mulala ogwange guli lwaki temupadde ogwange tegubaddeewo ogwange Why did I not realize it? kumba ogugwe jukira twalabe waliwo akonkono omukyala mu kifaananyi ekya Jake ene abalogo emibiri bagitwala Now, najjeewo nga yesenkubuge kumba bye mubiri gwo chest is killing me. awulira ekifuba kimuluma kumba awe bakubba essasi eryassa omubiri gwayambadde ky'oba olaba alumizibwa kati tugenda maaso kati nga tuvuddeko eyo tugenda okudda eno omukyala amanya alina bba baawe ayise mu kaseera kazibu amanya alina bba amanya alina bbaawe efirimu egenda maaso amanya alina bba Honey, mukwano we need to leave the city. twetaaga ofuluma ekibuga Dangerous. So we need to move. Someplace else. tuyeko gye tugenda ekifo ekiri seefu Where? wa So many questions. buuzo bingi alinga bba naye tafaanana bba Daddy, are you okay? akaanako kamulaba ne kamanye taata tali bulungi kambuuza oli bulungi kumbe taata omutuufu ye munda ye meeki yennyini meeki yali mu mubiri gw'omusajja bano baabano We are close. tusemberedde banoonya meeki What's this? yabuuza ki kino From now on, that weapon will be very effective in our unique situation. eno emmundu eri effective mu situation yonna kati eno gyakutete kyasobola It's an ancient flintlock with some eno Asian Vitlock special metal. ye mundu esobola okuleka ni esimula emyoyo eno gasiya mu mbeera mwe tuli And this kino is a Nona metal knife, eno nola metal knife the element, and can cancel dark magic. yerimu ekirungo kyokka ekisobola okusala emizimu ne gifa But that does not apply to you. n'agamba nti nze sikkirizibwa kubeera violent tatta tayiwa musaayi abantu mu nsi bwe batyo mwebali nga tasala bisolo tayiwa musaayi katatta kakibe kiwuka be bantu abajje bali mu nsi bwe batyo naye mbono yasobola kubanga abaya baba basobola okulya ennyama n'abatagirya kati yagamba lwaki oŋŋamba nti tusemberedde awali meek ate nga tuli kumpi ne wooteri yange gye nazze yamanya nti kirabika meek kubanga oli yaaliwo kunoonya ono kati wabanga ali mu bitundu bya wano kitegeeza n'omusajja ono ali mu wooteri y'emu naye omukyala mwali Because of the crazy people? Crazy people? laba taata Yes. taata oli abadde kyamingi omwami omukyala kyava mwami We can get you some help. weetaaga oba okuwummulamu oba tuleeta obuyambi The crazy people will be here soon. anti abantu abalalu bagenda kutuuka wano mu bwangu Daddy, you Tata. hit your head. omutwe gwe wagulumizza Let me make it better. ejja kutereera ayogeza maddu ayina engeri gyayogeza amaddu Her name is Mitzi. ono amuyita mitisi kwata mitisi n'amuwa mitisi amuwa lwampaka firimu egenda maaso weetegereze ha Elevator. twetaaga kozesa elevator kiki nti tukozesa elevator bannange essimu ng'evuga najja alaba essimu Oh. It's not dead now. essimu eno wadde baagikubyeko nga nfu I'm ono mulogo head. kumba abalogo alabika afuna biragiro kuva wa mukama we okubabuulira eki kye balina okuzzaako
ono yuno agenda otuuka agenda okuyita Parang Lu babadde wano baleseewo mitisi gwe baleseewo mitisi. Why did he come after my family? Lwaki agenda maaso ne famire yange? His insanity runs far beyond understanding and reason. Omusajja oli ku bulalu n'obutategeera bw'alina na buli kyakola kiri mabega, waliwo ensonga ekiri emabega ey'amaanyi. Kati ono yalaba empapula kwe bawandiise kirabika Lodi yadde bamuwa biragiro ne bamulagirira nga bw'awandiika, kati ate endagiriro n'agireka. Kati ono bw'awulirira okulaaja n'emmanga yakkirira. Kirabika Lodi waliwo amuwa ebiragiro oba endagiriro ku ebyo byakola, kuba buli kyakola tekiri mu kutegeera kwe. Ogenda otuuka alaba omukyala ate amudduka amweyana. Kumbe omukyala ye alaba kirala. Mukwano yenze owaawa. I told you about your jacket. Nagambye njagala jaketi yo. I don't have time. Kati saakomye ku jaketi esaati zinnyumira. Olaba omubiri we gunyumira. You took my life. Watwala obulamu bwawe kati nange ntutwala obubu. I get your jacket. Nina jaketi. Wonderful family. Nina wonderful family yo. Every time you do chocolate ice cream together. Kati ngenda okulya ne ice cream ne muwalawo. It's okay, honey. Kiri bulungi mukwano. From a scary monster. Ono sikayale monster muduke monster eno. Kumbe tutalina wa proving nti ono ye mukyamu. Waliwo ebintu ebimu nga bizu byakunyonyola nti ye adui. Kati ogenda okukiraba nza nti semotya isaagala okunzanyisa ozanyira ku balala nze semoolerwako. Were you there to protect her? Lwaki abaddeyo okuuma omukazi? What kind of daddy abandons a daughter in the world? Teyabaddeyo okukuuma mukazi. Efirimu egenda maaso. In their room, you're a deadbeat husband and a dead. Wawedde dda. Really? You left your family to fend for themselves because you have to go and be the hero of the situation. Wabadde olina okuyamba famire wo naye ku lw'okuba alabye nga so oyagala okubeera omuzira w'embeera, the hero of the situation. Akanyola gano weetegereze naye gwe ngamba gwe gundi gwe ngamba gwe gundi gwe lekera mukono guleke mukono teke teke emundu agimanyi yagira banaja wama ku speed ne bagimansuleri eyete emizimu emundu etwa mubiri gireke era totyanga kitta mubiri neti ekitta omwoyo. I already did. Know that it's all over. I'm gonna show her. Ngenda kumalawo tomanyi kyengenda kuzaa family yaeredde wano erwanya werwanya tojja kumala ko nkubuulira gwe terera timwogerera ebiga ulo laba akanyola gano baba no mukadiba baba no nyakubika nange nkunywesa tampe kutunza nyiso solo okunywa no kumbona je yekyambe yabat kuba mukwano kuba musiru It's me. peranga yenze. Don't listen to me. Tamulirize kuba musiru mubbi guye guno guzo tubbo okuzikirizo. Stay back 1 minute. Teri mwana gwe. I beg you. It's me. Yenze kwegayiride tata. Is that really you? Stay back. Yego wadala. Yes. Yeah. I promise. Then swear it. Layira kale.
n'alayira Like a pinky swear. It's this. n'alayira olupinki n'asimula kumba omukyamu ye yavaayo ono yaviirayo mu nsi ndala yakomyewo dda mu nsi y'emyoyo kakati bunika kapale I shot him. amusimudde It's gonna be okay now. kigenda kubeera bulungi emundu agimuggyako leeta And It's over now. kiwedde tuddamu kupalana I know. topalala Just wait here for a little bit. what are we waiting for? tulinda ki Just hold on. That's not Daddy. oyo si taata omwana yalabirayo n'amugamba oyo si taata He's ebiseera ebisinga kiba kirungi n'otegeera omuntu okusinziira embeera ze the characters Oh, would you like to? kati mujje tugende omulyango ne gweggula You'll be alright. I arrived before the Ikapale was seriously injured. n'amugamba oli bulungi bunika kapale bubadde tebunaba kugira You're kind. ika kapale Did not lose it. bwe buli budimoni bwadde butandise omumanga Have to leave. bulya mwoyo naye bwadde tebinaalayo bwagenze ono we yamuyambidde Hell. I found this paper by the phone in your room. n'agamba akapapula nakazudde ku luumu mukazi oyo yabadde A friend left some directions to a location. kirabika babadde bawa biragiro eri munywanyi waffe Meek ludda wa gy'alina okutwala abantu abo era ogende wa mukazi we teyabadde ensobi yabadde atumiddwa Have been brought there as well. What are we waiting for? tulinda ki For you, Jake. tubadde tulinda gwe Jake You are the gatekeeper. yegwe gatekeeper You're the only one with the power to close the gates. yegwe wekka alina amaanyi agasobola okuggala gate emizimu gy'emagomba obutafu butukayo okumalawo nsi kati kwata So this is eno ye kyekifo ekirimu where we geeti opening up. wali olabyeko ebifo ebimu ng'abantu babiddukamu ne baggala nawo ne bagamba nti wano teweemonkoolerwa n'osanga ekifo nga kyali kirungi naye ng'abantu bakiddukamu era tebakyagendayo That's it. kati bintu bingi ebiri mu nsi muno abantu be balinako okumanya okutono I need to get to them. neetaaga okubagendamu First, we have to find another portal inside. And then, we need to find you another vessel. okusooka tulina osooka tukufunire omubiri then tunabe ne geeti endala oba poto waliwo omulyango poto inside omulyango geeti gye balina okuba nga bayitamu okugenda okuggala geeti kati zino zonna portals miryango ezikuggusa era kati ino kikulaga nti ssebo emagombe waagala kubikuka kati ne tujja awali poto yeno no poto eri munda tugenda maaso bano babakulubeeseza babaleesi babakulubeesa ne babaleeta mpaka wano I told you it's a safe place. nagambye ekifo ekiri safest place Master, master command it. I brought you the blood of the keeper. n'agamba aleetedde omusaayi gwa keeper I brought the blood of the keeper What we have started. ono genda okwetegereza omwana ono omuto yalimu omusaayi gwa keeper so baali banoonya omusaayi gwa keeper nga catalyst oba nga ekisumuluzo gwe balina owaayo nga saddaaka balyoke baggulira amagombe gandaale ku nsi kuno omulamu abonebone yoyo yali taata wa Chan bano baabano batuuse When you are on the other side, you will need the Nona metal knife.
N'agamba oba oli ku sayidi endala olina okujjukira akamba ako. Bannange enkuumuulo ekyaliyo. Buli kaseera ekaaba enkalamata okuggwa ennyonta ng'ewuusa emyunga 6 ku 10. Are you ready, Jake? Weetegese Jake. Yes. Basi. Omwana. You have the blood of the keeper in your veins. N'agamba olina omusaayi gwa kiipa misuwa gyo. They're started. With this sacrifice, Agendayo nga saddaaka. opening of the gates will be complete. Era Opening geeti ejja kuba emaze okweggula. to serve me as God. Abatanatunga. Ayingidde. Yagamba muyimirize. Send him back to the hindrance. Bamuze mu hindrance. Bayina muza mu hindrance. Hapana. Hapana. Taddayo. Haraka. Tegereze. Abafirimu. Kabikuse. Awali family. Alwana aluma. Haraka. Okukyanga kirala alumbye laba olulumba sebo ayina kyambe teke gukwata wano meke najja wegendereze kijja ne mundu agala musabula esasire ye mundu kanyolagana akali wano emundu omukyala mundu bagikubye mpaka muli simula teke nakyo kirina ekyambe ayina ekyambe omukyala yerwanako esajja limunywezeza omwami bamuli bubi unayagala kutunga mwana omukyala n'amuyimiriza esajja nelinyweza omukazi ono genda okwetegereza omukazi bamuwalula leka naawe kubawo n'ekisu naye ne basala ono wafunidde omwaganya ago gasiya Jack kumuwereze mundu birawo omwasi bogusasi yatuukira mu hindrance bamwambudde omubiri kati mwoyo totyanga ekitta omubiri okusinga ekitta omwoyo bas jangu tulabe senene kalukawulu sijja lulye batemula ne bateeka wali. Oh, Father. You can't stop me. Toyinza kunyimiriza. I am forbidden from violence. Nze nagaani bw'oba nalemesebwa. Back my vow. Yalayira naye oyo ye takola violence naye waliwo abalikola. Truth. There's only one way to shut the gate. Kyoyina omanya era engeri eryemu okuggala gate. Jan, what is he talking about? Kikyayogerako. You have to pass through. Either way, you're going to hell. Is this true? N'omugamba olina okuyitamu. Oluggi balugalira munda magombe. Onsaanyizaawo neera teruggaddwa.
I was hoping to try to find another way. Nabadde ngeza kuleka ntunoonye engeri endala gye tuyinza okuggalamu geeti eyo nga togenze eyo eggeyene erimu akaliro. Yazaalibwa kukola ebyo. Taata bwe bataggala magombe buli kaseera necromancer ajja kubanga akomawo era kulibanga kubonaabona all the time. Tolabanga okuzaalibwa nga destiny yo oteekeddwa obaako omulimu gw'okola ate ng'oguggusa obulungi kufa. Yaga nteekeddwa okgenda kati. Maama nedda. It's the only way to save both of you. Yengeri yokka ey'okutaasa mmwe. Ate nga njagala kubalwanirira. Listen to me, Frank. Namwe mpuliriza mukwano. Important. Kino kya mugaso nnyo. I was afraid to love. Bulijjo mbadde nga nkitya y'ensonga lwaki mbadde nga nkigaana. Muggo oba owulira nti waliwo ekibanja naye nga toyagala kikkiriza kubanga si bwe bulamu bwe wayagala wabula bwe bulamu obwakulonda. Situmanyi bwaguma naye guma. Abantu abamu obulamu bwe bubalonda si mmwe musalawo kati olumu temuyina kutoba nnyo ku bintu ebimu kubanga obulamu bwo bwakulonda bumanye ekkubo lyabwo. Just trust the process. Yes, honey. Namukwano. Find a way back to you. Nja kuba nnoonya ekkubo erinziza gy'oli. Agambye nti ajja kufuna ekkubo erimuzza gy'ali wadde ekkubo lyayolekedde si lyangu lyakuvayo n'odda. Wabula yajja akole pink swear. Pink swear ebeera nkambwe nnyera ebeera unbreakable. Ekirayiro ky'olayira nga tolina kukimenya. Yagamba ajja kufuna ekkubo erimuzza. Naga munange bandabirire. My word. Kono ntoyina ekigambo kyange. Byaddala. Awali omulyango ogutwala eri oggula eggeeti. I will find a way back. Nja kulwana nkomewo. I know you will. Manyi ojja kudda. He has just begun. Naye jjukira olugendo lwakatandika. Your journey has just begun. Najja akwata olugendo lwe ayolekere mu lugendo lwe. Mukyala nti nkwagala. Yamugamba omukyala nti amwagala. Yayise mudda ayolekedde olengera geeti. Kakati nno y'omukyala yalina okukwata ekkubo ate yatambula dda eri nnyina. Omwami yatambula dda mu geeti z'emagombe. Aggala eggeeti eyo butabaako wadde omuntu addamu okugiyitamu. Wabula wali omuliro. Bagambye alina amaanyi yekka agayimiriza ekyo. Bano baatuuka ewaka ewa maama. Eri biba bya mwoyo omubiri tegugendayo. Waba obulumi. Kwe kulaba nno ng'omuliro guzikira ku nsi ne walowooza ntooza yali akikoze. Zonna geeti ezaali zabiko okuba ndi zeggudde ziba zaggalwa.
waliwo ate entalamula eyajja mu kifo kino kyeva ekwata ku vvu yakwata bukwasi ku vvu geeti ze baali bamaze okuggula ate waliwo agiggudde geeti ezaali ziggaddwa waliwo agiggudde bannange oba oli awo waliwo ekitundu ekirala ekirijja eno yo bwetu beerabise ne mwena abato baagala nnyo akuume Now I knew